nga bulijjo nzadda Element Man wano nno buli mundaba n'ekyelementi kyange kitegeeza mba nina ekintu ekyenjawulo kye mba nkuleetedde olunaku olwaleero. Nkusaba agenda mu maaso subscribinge olayikinge ate ogabaneko ne ku muntu omulala naye agende mu maaso n'okubeera nti agobera omukutu guno. Njagala okutegeeza olunaku olwaleero amulege nkuleetedde mu disitulikiti eno ey'e Luweero yenno. Bannaye bulijjo mbadde simanyi nti waliwo ekyalo kino kiriko abasajja abatalabirira baana, era buli mwana gw'olaba guyinza okulowooza nti alina kitaawe naye nga tamanyi kitaawe gy'ali. Naye ndowooza nkulimba chairman w'amasoko obatabbira abantu bano mbasooke mbaweeko kasampo. Abaana bano bwe bagenda embuto tebazifunira eno mu byalo, bazifunira mu bibuga. Bwe bagenda eyo mu bibuga okukola bo bamala gakwatagana n'abasajja tamanyi gy'abeera. Bwe bamala okwagalana ate abasajja ba kaakati omuwala olumuga nti ndi lubuto omusajja ng'abulawo. Nkugambye kuno kuliko keesi, kuliko abaana kati bano baakuna, abalala si balongo naye bano be balongo, naye nga abaana abo ogenda okumubuuza ye taata w'omwana ate ne n'akukyawa n'abazadde oluusi ne babakyawa ate abaana abo bamala obbazaala babaleka eno mu bazadde. Kati nno bw'oba oyagala okumanya ekyalo kiri luddawa kiri mu disitulikiti ki, jangu ku mukutu guno ogwadda Standard News ku YouTube osobole okubeera nga ogoberera ensonga eno. Nkuteereko abantu abasajja engeri gye basoma obuvunaanyizibwa bwabwe ne bagaana okubeera nti balabirira abaana bye baakeera ku makya ne beezaalira. Tugende ku YouTube osobole okubeera nga otugoberera obirabe bulungi baani abagenda mu maaso oba kyalo kikino. Jangu ku YouTube osobole okubeera nga okimanya. Nzadda Element Man muzzukulu wa Mugema. Tuli ku mukutu gwaffe ogwadda Standard News nainda Element Man muzzukulu wa Mugema. Nyongera okubebaza mwebale kugenda mu maaso n'okubeera nti mutugoberera. Tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube. Kale gwe nno jangu ogende mu maaso n'okubeera nti otugoberera bulungi. Osobola okubeera nti ekyamazima nti gwe wekka gwe asobola okubeera nti atugoberera wano ku Standard News ate nga abantu ne nebaza mwenna abantu abagenda mu maaso n'okubeera nti mutugoberera. Omanyi buli bye mutulaba ekyamazima mwe mutuzzaamu amaanyi ate naffe ne twongera kugenda mu maaso n'okubeera nti tubawa ebyo byonna bitwandibadde tuteekeddwa okubeera nti tukola ki tubawa. Ate njagala okutegeeza gwe wenna nti omukutu guno ekyamazima twabateerawo okubeera nti tubawa emboozi zonna ze twetandikisa okubeera nti tubawa ate ne twebaza abantu mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nti mutufollowinga. Bino byonna ngenda mu maaso n'okubeera nti mbibawa ate njagala okutegeeza nti abantu mwenna ng'oyagala okubeera nti okyusa obulamu ekibiina kya Fidelity Investment Group kikutegeeza gwe jangu osobole okubeera nga okyeyunako. Kakati nno njagala kutwala ku kyalo kino ekiriko abasajja abatalabirira baana. Ekyalo kino kiri mu disitulikiti ey'e Luweero. Ng'ekyalo kino kiri ku kyalo kye bayita Katuum nga kisangibwa mu luka gw'e Bukambagga mu disitulikiti mu ggombolola y'e Butuntumula e Luweero. Kino nno nga bwe mmanyi nti bw'otuuka Kasana Luweero just 15 zokka ng'otuuseeyo. Bw'otuuka ku kyalo kino buli mwana osobola okulaba nti ono mwana famire ye ate ayinza okuba ali bulungi naye ng'ekyamazima abasajja naye abasajja batemulabirira baana b'abannammwe. Imagine ozaalamu omwana wa muno n'omusuulaawo n'otamulabirira omukazi wattu n'agenda mu maaso n'okutoba n'ensi. Kati nno kyekyalo kino kuliko abasajja abaliko mbu bavubuka, abasajja abaliko
tebalina buvunaanyizibwa abamu badduka nadda mu maka gaabwe awala ne balekera abaana gwotuuka ku kyalo kiri nolowooza nti bambi omwana oyo kumbe omwana oyo atobe ne taata we taata yadduka maama oluusi aba yafa n'amulekera jjajja bw'amulekera jjajja taata w'omwana talabikako wano nno okuzuula bino abasajja b'ennaku zino mukama oba agenda bakuba mbooko kikaaki maji n'ozaala mwana wa munno gwe n'osalawo okole ebibyo mukama agenda bakuba miggo kikaaki mmwe temwagala labira baana ba bannammwe ate nga mmwe mubakwana mmwe mubazaalamu mmwe mubakola ki njagala okutegeeza ekyalo kino bw'otuukayo abaana bali byabwe bakitaabwe bali byabwe bamaama be bagezaako okutoba n'abaana era nga n'abaana bano abamu bali mu kukanda bazadde baabwe lwaki temutwagala bakitaffe twagala bakitaffe naye nga bataata baabwe tebamanyi waakubajja bino nno okubeerawo era okutuukibwako twasobodde okubeera nti tufuna ssentebe w'ekyalo kino n'abaako n'engeri byatunyonnyola naga nti munnaye kituufu abasajja baagaana okuddamu okulabirira abaana bwakola gwa kuzaala mu baana baffe ne babasuulawo omusajja toddamu kumulaba omwana n'akula n'akanda maama taata naye nga taata tamanyi wa gyali amasimu yagajjako ng'oluusi ali ku kyalo yeekwese naye nga tamanyi wa taata gyakola ki kati nno waliwo abalongo bano nno bakanda jjajja waabwe taata tuwe taata twagala taata abalongo bano bali wakati w'emyaka 10-11 bafuuse ekizibu empewo zibabanja empewo zeewaabwe zibabanja kwegamba baagala era taata wenna gy'oli ekifaananyi ngera kiteekawo jangu osobole okubeera nga onona abaana omusayi gubakola ki gubaagala kumpaka kansooke kuwa emboozi eno nkuwe n'abaana buli omu kamukuwe abaana ffe batonera ku bbo baina taata waabwe owaffe tetulina Kato Jonathan. Kato Jonathan. Ate gulwan. Joel. Asa Joel. What's Joel? Edina Namatovu. Jeyo gula koni. Edina Namatovu. Edina. Namatovu. Name yasen. Yakageze nkaaga. Buzibu ki obuli? Obuzibu bw'ensanze ku baana battu abo bwe kubalera ebbanga eggwanvu omwana ngeri yanfaako sirabanga kubeewabwe bajja babuuza sirabanga ku taata waabwe ajja abuuza nti bannoonya abaana bange kubanga ndi ku kkubo bwe nti ngera boolaba ntawaana nabo ngera ebyabalongo b'obimanyi abaana bagenda ne batwala ku ssomero ne bavaayo n'obanoonya nga tobalaba n'ogamba kiki ekibatuuseeko abannange ab'oku kyalo ne baga nti nno abalongo bazibu bayinza okuba nga babanja ewaabwe nobeera mu nju oba mutumye mazzi batandikiza mpa oba mutumye mazzi bali wali ku ssomero tadda mujje tulime tadda mwoze ku ngoye bannange nga abaana bange nze mbatendeka mpola mpola ng'era embeera ey'ekinaku bwebera naye bali situdde omulundi gumu ne baba nga tebakyampulira ne nakiki oba obadde awo mugenda okweggala ng'omwana akubulako bubuzi toddayo kumulaba yasooka oli katoyo yasooka ogenda okulaba toddayo kumulaba kati noono munne ogenda okulaba nagenda okulaba siddayo kumulaba paka bannairwanga nti bannange abalongo bo bazibu singa obadde omanyi ekika kyabwe wandibadde obazza ne bagaba ne sikimanyi embeera awo baŋŋamba abaana bambi
mbalage taata waabwe naye nga nange simanyi ki taata waabwe gyali wadde ab'ekika kyabwe. Nkanze kutunula sirabako naye ngenza okulaba embeera ng'etabuse abaana bakutaaluukako emmere ne bagireka awaka ne bagenda ku miriraano ne batawaanya abantu. Kale ebyabalongo era nga bw'obimanya bannange ne banga nti abalongo baba bazibu nnyo ate basayidi emu bonna balenzi. Kale nawe kwe kusalawo okudda ku ki kubukedde ono anoonyeze ku taata waabwe. Naye nange embeera gye ndimu si nnungi kuba abaana bagenda bakula bajja kutuuka ekiseera bantabukirire ddala nti twagala taata nga simanyi byali nga simanyi. Ensaba kunoonya taata waabwe ajje oba ab'ekika kyabwe bonna abanaaba balabye ku TV eno nga batutulikuli bajje banoonye omusaayi gwabwe gye guli kuba sirina gye ngenda banoonya sirina oba bakika kyabwe oba bannyinaabwe gye bali mu bannyinaabwe omu kitaabu Basaalongo bajje banoonye omusaayi gwabwe gye guli. Kuba nange ntobye ng'abaana bato nnyo kaakati baabo bwe batuuse nze nnoonya school fees nze nnoonya ki nze nnoonya kati kanda kutunula mu kkubo nti bwe naalaba abajja babuuza sirabayo muntu n'omu ajja abuuza wabula tuyeeya eryo lyokka lya kifaananyi kutunula ku kifaananyi nakuyeeya amannya gali ku bipande kwe baanyweranga eddagala naye ng'omuntu yennyini nti y'oyo simutunulangako era saanali mutunuddeko ne ku TV sandinzeeko. Mwami baba balabye ku bifaananyi bino kuba abaana bambi balaajana okulaba ku taata waabwe. Mbadde nsaba bwe baba balabye ebifaananyi bino bajje nga babuuza okutuuka e Kasana tuli Luweero mu disitulikiti y'e Luweero otuuka e Kasana n'obuuza nti ndaga Katonda tuli ku kkubo sobola kubula. Naye nange ntobye ebbanga ggwanvu sirina bwasibe kitonda neera bwonsanze bwonti awaka. Ndi wano abaana abambi bantadde ku puleesa baagala kulaba taata waabwe ngeri kati maama waabwe gye yawummula banjagala abaana bano bakole ki balabe ku taata waabwe n'ekika kyabwe. Maama waabwe yafa lumbe lwajja mangu omujjanjabako wiiki ng'emu eyokubiri yali afabo. Yali mukambwe nnyo nga tasobola kumbuulira baana mukwaatirizanga nga mulamu ng'era omuzadde bw'onooga mwana nti kaakati olubuto ozadde abalongo abaana kitaabwe bali luddawo kuba era abaana bajja kuwano nga bito ng'amulese mu muzigo enzijanjabako oluutu neggwa n'abeera mu mbeera ennungi ate bw'ayatabukanga nadda nabo n'embeera nabo wano nga bito ne tubirera paka lwe yafuna emirimu gye n'atwala abaana be bulungi n'abeera naye ng'ekituufu kyo nti maama taata w'abaana bano abeera gindi negindi yesaakola bafunayo. Naye mbadde njagala akwatibwe abalabye ku kifaananyi kino baba bamanyi oba Ssaalongo ng'oyo ku famire yaabwe. Nze sirina buzibu bajje balaba abaana baabwe sirina kye ŋŋenda basaba kyoba ntobye n'abaana ebbanga ddene wabula nze nange ekinnuma kubeera n'abaana nga tebaliiko kika kyabwe ate balenzi ekinnuma era twali tukwasiza wamu munnange enkajja ogambako kale oba talina waakubateeka kikambeere nabo kasitajja naye tajjirako ddala eno ate n'ekika kyabwe sikimanyi n'ekkubo lye bakwata nti oba lino siyinza kulimanya nti oba lino tolina woosinziira kubuuza tuwulira Jinja Road naye toyinza kugamba nti nve wano Jinja Road Basoga. Omwana mu kufuna olubuto yali abeera sayidi. Mu kufuna olubuto yali abeera Nakasongola nga gye yafuna omulimu gy'akola.
kati bwe nabuuza ku mikwano gye ne bagamba amaze okufa ndaba abaana batandise okwekyankalana ne mbabuuza ku waliwo mikwano gye bambi ne baga nti nti yaŋŋamba nti omusajja baali bayagalana dda nga bakyaliwa Jinja naye bate bazzeemu okulabagana ne balabaganirawa kati n'emirimu gye yaliko enaagivaako olw'omusajja ono gwakoze eki yali akola mulimu yali atunda amabbaala nze bwe yaŋŋamba era eyo gye baalabaganira n'avaayo nemuga nti ate mulimu gwe waakafuna ate ogufudde ku nkozi bakwataganye n'ani bakwataganye n'oyo ng'era ebyabawala bw'obimanyi agenda okulaba nga lubuto omubuuza takkiriza omubuuza takkiriza azaala baana balongoosa mulongoosa awukulakyo nga bamukubira essimu omusajja ng'ajja ng'awaayo ssente okumulongoosa kwekwamuviirako okufa abaana nga bakibikuze nga bw'obirabye ng'akola n'emirimu gye bulungi yali mutembeeyi wa ngoye omusajja era tawamunaani ekibumba sayino ate maama yali ani Florence Nakimuli Florence Nakimuli nze Mary Namutebi Naalongo Mary Namutebi Naalongo Naalongo nze ndi mulingiriza w'abana abaana jjajja w'abana abaana nze nkubira omulanga abaana abawala bw'ofuna omusajja soka omwanjuli bazadde bo nkera ekizibu kye tuyina jjajja w'abaana tamanyi mukoddomi we n'ekika kye takimanyi bwe buzibu obuli ku baana bano Naalongo Namutebi Mary amanya gange nze Namiyiga Lucy nze kuba mukwomu ku bajjajja b'abalongo tusaba buyambi bwonna eri abamanyiiko abaana bano batusobole okutunoonyezaako ku taata waabwe baabatwalako kukolumu ne babalagako ku basenga baabwe naye tetwamanya kifo gye baabatwala ne tusigala n'abaana abo nga maama waabwe afudde naye kati abaana batutabwanya batugamba nti bika byabwe bye bibabanja naye ffe tetulina kye tumanyi oba bika bwe kuba tetulina buzibu bwonna tewabangawo omuntu yenna ajja kutweyoleka nti twagala abaana baffe senga baali bazze nga basaba abaana bandibadde abaana tubabawa ne bagenda mu kika kyabwe naye kati tuddaagana n'abaana mwana bw'akola aweta bwesaati ng'adduka bw'akutunula akudduka buddusi alinga atunula ku mulabe ne tutamanya obuzibu buvaawa kati tukuba omulanga taata waabwe yonna gyali Ssaalongo tatutya ajje naffe tujja kumwaniriza asobole okutwala ku baana be batuukeko mu kika kyabwe oluvannyuma bali babateredde alituddira ne bajja ne batulabako byebyo Namuyiga Lucy mu mbeera eno twasobodde okubeera nga twogerako n'omu ku muvubuka era agamba nti naye bannaaye mmwe muntu mwatugeza bubi naffe abakazi ekitudduse ewaka abakazi mulina empisa embi ekitudduse ewaka abakazi mulina empisa embi empisa embi zitya bwe tubawasa mutufuukira ezzike naffe ne tudduka wuuyo kaabibawe embeera ekyo nyinza ogyogerako bannyinaffe basobole okuba nti nno bamanya wagi baba bazadde abaana babeere nga abaana abo bakuzibwa mu nkuzibwa ennungi era balina bakadde baabwe balina n'ebika byabwe ensonga gye nyinza okuba nga njogerako efaanana bwetyo ey'abaana ababeera ku bitundu nga tebalina bakadde baabwe yessebo ekintu ekyo kya ngeri bbiri waliwo okuba nti nno abawala tebaba na mpisa ekirala waliwo okuba nti nno baba bafunanganye mu bifo ebitali bya buvunaanyizibwa
okugeza ng'amabaala oba ku bintu by'emikolo ng'eyo abantu bafunagana mu mbeera efaana bwetyo. N'atamanya adresi ya muntu oyo, avaawa, famire ye liriddawa, ne bakakana nga bakwataganye mu mbeera bwetyo, ng'azadde n'omwana naye nga tategedde omwana gw'azadde amuzadde nga omusajja amuzaddemu ava mu kitundu ki. Yesebo. Ensonga eyo ya ngeri bbiri. Omuntu asobola okuba nga ategedde nti nno afunyisizza omukyalo olubuto n'agezaako okwebalama obuvunaanyizibwa, oba asobola okuba nti nno akitutte nagalaale nti olw'okuba alina abakyala abalala ne kiyitira awo mu mbeera efaana bwetyo. Yesebo. Erinnya Martin Muwanga Sekajja. Muwanga Sekajja. Chairman yaga munnange kituufu eno abasajja tebalabirira baana niye neebuuza gasajja mulase mulabirira baana ba bannammwe kitwale nti singa aba mwana nga gwe bakikola. How do you feel oba owulira otya? Owulira otya amazima nga tolabirira mwana wa munno? Nze nabagamba nino bibawa mwe musalewo, nino bibawa mwe musalewo. Oba ntegeereza nze nina bibawa mwenga mwene musonega bannange webale kukola ki kutuwa. Kati n'omusajja ono oba ssentebe naye muwulirize bulungi agende maaso n'okubeera nti akuwa oba akunnyonnyola lwaki agasajja geruweere eno tegalabira abaana ku kyalo Katuumu. Nkulamusizza ssebo, erinnya lyange nze mukyala Jane Ssebyala Nakandi nga nze chairperson w'ekitundu kino. Bakiyita batya? Ekyalo bakiyita Katuumu LC1. Katuumu LC1. Gombolola Butuntumula Omuluka Bukambagga. Ekizibu omukyalo oyo Namatovu yantuukirira. Yasigaza abaana abo, kale maama waabwe yafa n'abasigaza. Naye ekiseera kiyita n'atuga nti tamanyi bazadde be. Kuba ye yali azaala omwana omuwala n'atuga tamanyi bazadde be. Abaana n'abateeka mu ssomero era ng'abantu batera okutuukirira LC yayagala okufuna obuyambi. Ne tumubuuza lwaki abaana temubatwala mu kika kyabwe, ye n'atutegeeza nti tamanyi taata w'abaana. Naye ebiseera bwe biyise abaana nga bakula batandise okugenda nga bamukaluubirira. Abaana oluusi nga basula bweru naye najja n'alipootinga. Tusaba bwe namuwa ebbaluwa ne mugamba agendeko ku probation bayinza okumuyamba. Naye bwe yatuuka eyo bwe yalagayo abaana bamugamba abaana abo bakyali bato tetulina bwe tukola ki bwe tukuyamba. Olw'emize gye yayogerayo ne bamugamba nti abaana ogira obalabirira ng'obayigiriza. Naye abaana batuuse ne bamulemerera batwala mu ssomero, ku ssomero tebabeerayo, baddukayo n'alemererwa. Naye nga naffe tetulina buyambi. Bali aba probation bamugamba nti abaana bakyali bato alinde bakule. Ekyo kikulu nnyo. Nze nkubira abaana abawala omulanga. Abaana abawala bw'oba ofunye omusajja beerako waakiri ab'ekika kyo gy'omulaga. Ate era fuba nnyo abaana abawala mufube nnyo mumanye babba bammwe gye bazaalibwa. Bano si be baana bokka bali mu kitundu kuno abatalina bataata baabwe. Abaana kwe bali abawera. Abawala bwe bagenda mu kibuga okukola bwe bakomawo bajja n'embuto ne bazaalira kuno. Mugenda abazadde baabwe bagenda okubabuuza abasajja bali luddawa, bagenda okuddayo gye baabazaala nti omusajja simulaba. Abaana kuno kwe bali bangi abatalina bakadde baabwe. Essimu. Abaana bano bwe bagenda embuto tebazifunira eno mu byalo, bazifunira mu bibuga. Bwe bagenda eyo mu bibuga okukola
bo bamala gakwatagana n'abasajja tamanyi gy'abeera bwe bamala okwagalana ate abasajja bakakati omuwala olumuga nti ndi lubuto omusajja ng'abulawo. Nkugambye kuno kuliko keesi, kuliko abaana kati bano baakuna, abalala si balongo naye bano be balongo, naye nga abaana abo ogenda okumubuuza ye taata w'omwana ate ne n'akukyawa n'abazadde oluusi ne babakyawa ate abaana abo bamala obbazaala babaleka eno mu bazadde n'atambula n'addayo okukola ng'abazadde be basigazza abaana naye ng'abazadde tebamanya bakadde baabwe. Kuno naakafunako keesi nnya essebo. Erinnya ogambye ani? Nze mukyala Jane Ssebyala Nakandi. Wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo nze da Element Man muzzukulu wa Mugema naye nga nkusaba subscribe ngolayikinge ate ogende mu maaso n'okubeera nti n'abalala nabo bagende mu maaso n'okubeera nti batulaba. Mukama abeere nammwe.